Ennaku zigwana muto bw'omubikira aseka busesi naye ku ngeri olulimi Oluganda gye luseebengereramu tugwana kwoza ku mmunyi. Bannange mwebase nnyo mwandizuukuse erudde eno Katonga jjula. Tekikwetaagisa kusagasagana nga bbunwe w'omukovu ng'osanze abakugu amatama gasanga lumonde. Twafuuka emigulungu wakati w'omuggundu twekutte ku bisamba ng'eno amalombe gatwala omuya. Amawanga agakulaakulanye gyempiseeyise bo banyweza ebyabwe. Awali akaloka omutaagwa we gukuba omulyanta akuluzi so nga awali akagga wagwana kasumbyo wano we wali akagga. Buganda bwa wano bwalagawa ekitiibwa kya Buganda ekyedda. Bwayise tebuyoleka tetugenda kuganya mbeera kuba enneenye tusaanyeewo. Tuze okubaako kye tukola. Lindirira akanyomero kaffe aka Buganda gye twasubwa ke tugenda okutuusangako nga tusinziira ku mukutu gwaffe ogwa YouTube oguyitibwa Abalasangeye. Wano tugenda kukusunsulira ensonga ez'enkizo mu byafaayo n'ebyobuwangwa ezigenda okukuleka ng'onyamaaliridde ng'alya n'omutulago nga tukusomesa olulimi Oluganda. Tosubwa ebigambo by'olulimi Oluganda olw'edda olw'ekusifa oluwoomu nantalabika ng'ekimuli ky'ekira era nantawoneka ng'ekkalanda ly'omuddungu olugenda okuleka n'enkabaggwa eyatomera esingiisira ng'ewuniikiridde ng'alya n'omutabaazi. Nange Solomon Kaweesa nga ndi wamu n'Omulasangeye munnange Musisi Bosa Geoffrey Munnabusiro nge yamuvula ennantagwira kye yakimu kiwoowoolo munnyo Gwaffe atalina mazzi talya saava omwana ow'Abambejja. Bannange akanyamberege kagudde mu nsi muno mulimu akanyamberege lwaleero. Lindirira tetujja kumaamira ga butembetembe Katunyenye olulemberembe. Okulekenya ffe kwe kwa bwezigolo, okulekenya ffe kwe kwa bendoloto.